oba olaba akapande kano kenkutte mu ngalo kagamba my body is my business. Ffe waffe teriyo loomu, ffe tetuwola. Era bw'otuuka munda tugamba pesa gwa mukono byalafu vingine vifadde. Sente ze zisooka mu ngalo, ffe olulimi lwe tutegeera lwa ssente kyekyatutwala so tetuwola mu bizinensi era ne bakira nti bonna abali eyo mbagamba woba ogiye waffe ojja ozitegese. Ate n'ebyo ebyokutukema ne mujja ne ssente nnyingi mulekeraawo. Abasinga tetwazaalibwa nga tukula nga tuyima twagala kubeera banneeko. Era bazadde baffe tebaatugulumingako nga baga nti mwana wange kula bulungi pakira ofune hips okola otya bw'onookula obeere ki obeere nneeko. Twalina ebirooto baali baagala kuba balooya, abamu baagala kuba badokita, abamu baagala kuba ki, naye ate ffenna tetufuna mikisa gikola ki gyenkanankana nti bwe tukula oba ensi tukwatako buli muntu ne weesanga mu mbeera gy'okola ki gy'olimu. Naawe oyinza okuba tewayagala kuba munnamawulire naye nga points ze wafuna ze zaakola ki ekyo kyakulabirako for example ng'olumu si kye wali oyagala points ne zikutwala. Abanyirizi b'eddembe ly'obuntu era n'eddembe ly'abakyala twanyiriza nnyo ensalawo ya kooti etaputa ssemateeka okugamba nti etteeka lino lya Anti-Pornography Act oba lyebakazaako etteeka lya miniskirt nti nno obuwaayiro obukulu mu eryo etteeka bukontana ne ssemateeka olw'okubanga bulinnyirira eddembe ly'abakyala. So kooti yabadde egamba nti nno engeri y'omusango guno ogwa pornography gye gwalukirwamu mu tteeka lya Anti-Pornography Act oba mu tteeka lya miniskirt lyalinga kwegamba lisobola okuteeka omuntu mu katyabaga newankubadde tugambe asazeewo kupozinga oba mu swimweya ng'ali ku biiki kwegamba lyalinga liri too broad nga lisobola okuteeka omuntu mu katyabaga ate nga mu kukola ekyo libeera lirinnyirira eddembe ly'omuntu okwenyumirizaamu. Timbagano ne bigenda ng'enjogera yakati viral ate poliisi neeyita omukyala yennyini victim owa revenge pornography ate gwe yagala evunaane lwaki ebifaananyi bye biri ku mutimbagano. So kati kino kijja kuleetera ogwo omuze ogwa revenge pornography okukendeera mu ggwanga kubanga bamanyi ne booteekayo tewali agenda kuvunaana kyekigenda kukola mawulire buli omu ajja kutambula mu maaso n'emirimu gye. Omuntu yenna bw'aba asuka emyaka 18 bw'oba ogenda ofuluma mu nnyumba omanya nti kino kyennyambadde kigenda ku mbaga, kino kigenda ku biiki, kino kigenda mu bbala, kino kigenda kinti omuntu wakiri mulekera eddembe lye ye yeesalirewo nti luno olugoye lwennyambadde lugwanidde ogenda mu kifo bwe kiti. So ate omulimu gwaffe nga banneekolera gyange nti ffe kizibu nnyo okukolera mu gomesi, kizibu nnyo okutungisa ekitengi ekikweya wansi nti kyoba okola ki. Abaami bonna abajja gye tuli tulina okuteekawo embeera bakola ki ebasikiriza nti olina okwambala mu ngeri esikiriza omwami eitha olugoye lumpi oba lukukutte oba ki. Naye ate twabuzaabuzibwa nnyo etteeka lino nti byali teritulambikidde obumpi bukomawa obuwanvu bukomawa kyova nti lyatunyigiriza nnyo lyatubuzaabuza nnyo. Ate n'ekirala tuli bakazi bazadde kakatiza omwana wange nina abaana azo abatuuse okutambula myaka 18-20 abatambula mu makubo. Omwana ajja kwambala ka minike ng'era bwemanyi abaana ba university omwana ayambadde ka taitike ayambadde ka openike kati ng'omuzadde ntandike ogenda ntungisiza omwana ebikutiya nti kino kiva kuno mpaka eri omwana atambule mu kkubo ate omwana wange mbere ku bunkenke nti agenda kukwatibwa olw'okuba ayambadde engoye ze balowooza nti zeesittaza. So ekintu ekyo nakyo kyatukwatako nnyo nti ng'omuzadde okomawa okusalirawo omwana kyanaayambala nakyo kyatagenda kwambala kuba ebiseera by'ennaku zino abaana balina eddembe lyabekayo omwana wa myaka 6 yeesalirawo kikyanayambala oyinza omutwala mukula zenaga nimami olusijja lwambala njagala kwambala luno. Baziza nnyo ekibuuzo ekyo kirungi nnyo era bangi bazze bakibuuza n'abatali b'amawulire nga bwe tukimanyi nti emirimu gyonna osangamu abasiimufu b'empisa era sijja agamba nti mulimu gw'obwanneekolera gyange tebajja kubaamu kuba tulaba ababoodaboda mulimu abavugumaganya boodaboda naye nga ebitongole by'abakyala banneekolera gyange ekyo tukoze kwe kulaba nti omukyala neekolera gyange wonna waali asomesebwa empisa okulaba nti kasitoma taddebwa kuba kasitoma ono bw'omubba ate ekyo ojja mwetaaga oba okubba abantu b'oku kitundu
naye nti olw'okuba nti bwe kituuka ku mukyala nekolera gyange tuwawaaza amatu nga abantu baga nti abanekola gyange babbi naye ate tukimanyi nti mu baboodabooda mulimu era abakolereze bwe gityo nga bwe tukimanyi nti guno guba mulimu twesanga mukulu buli omu alina empisa ze yava nazo ewaabwe naye ngaebitongole tuli mu kukola ekisoboka era mu programs ezimu zetukola kwekulaba tukola behavior change omukyala nekolera gyange akyuse empisa obanga wava n'empisa ensirufu ewammwe wakiri bweotuuka wano ku mulimu oba oyina okukopinga empisa ennungi z'ekitundu n'abantu b'obeeramu ekintu ekituluma nnyo okukigeneralizinga bwotyo nti baneeko bonna babbi kiringa omuntu agamba nti abakyala baneekolera gyange bonna balina siriimu olw'okuba basinkana abasajja ab'enjawulo si bwe kiri ekintu ekyo ekyokugeneralizinga kikola ki kiruma yes emize gibaamu naye tegibeera ki tegibeera nti buli muntu akikola era nga ddene bagee nti ebitongole bikola omulimu gw'amaanyi okulaba nti omulimu guno engeri gye gutakkirizibwa mu mateeka ate naffe situyinza kukola ki kwongera kumenya ki mateeka nti ebitongole bikoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti bisomesa abakyala omulimu guno bw'oba ogulimu weeyisiza otyo obulungi kuba tulina munaye otwokwewala poliisi okukola ki otukwata bw'ogabanya akasaalako nojjanga otisse ki entuumu ya ssente zonna munno mutegeeraganye nti ngenda nakusaba ssente zemukikakanyiza nawe munyigiriza nnyo nti sirina ssente sirina ngenda kuwa 15,000 oba mutwalo kale okusinzira oba muba mukoze eki mukanyiza kati mumala okukanya bwoto aye nojjojjayo bando n'olyoka okomane ku ddusu n'osikako n'omugamba funa kyenji kati okwo kuba kuteeka munno mu kukemebwa ogenda omwogereko nti yakoze eki yakubbe nga bwe nabage nti baneekolera gyange tulina obuvunaanyizibwa olina abaana bali mu ssomero mulimu n'omulala yakajoyininga kampasi oyina renti oyina purojekiti z'omaliriza bw'oleeta entuuma eyo munno oba omutadde mu kukemebwa gwe naawe bw'omanya nti ogenda gula ssente ensaamusaamu gyamu nekyenji oyo gaye nti kantambulemu n'emitwalo 5 nga ngimenyeemenyeemu naye gwe ddala n'obala ekiro n'olyoka okwata $5,000,000 osikeko akeetaano ate omwenipa balansi ntunda binyeebwa olyoka ompa omutwalo ku $5,000,000 so kati nammwe abaclients baffe kukola ki nammwe gukola ki gubasinga gwe bwomanya kale kasowolereyo eri mpola akatwalo giri gumu n'essente naye kati kiki ekiba kizikulaza so kati nti nammwe era bwe tuba ebiseera ebisinga tusomesa abaclients tuga nti nammwe mukola ensobi ojja gamba nti omuntu akubba naye gwe weetadde mu mbeera kuba teri muntu agenda kutunulya ntugambye nti mpa mutwalo n'ogumpa omulimu gw'obwanneekolera gyaye nga bwe twabagambye omuntu ogenda ogusalawo tekitegeeza nti ogusazeewo nti mubi wabula embeera yonna gye tukoleramu yekola ki yebeera embi ate era buli muntu yenna abeerawo ng'anoonya bulina pasture ngera omuntu bonoga nti mbadde nkola wano naye ate kakati promotion yazize nkola ki ngenda kukola wali fe omulimu guno twayingira kunoonya ssente era wonna awali ssente kyovula tetutuula mu bifo byawamu nti nyinza okubeera ekabalagala bwe mpulira nti zafudde ekindi nenninnya nenkola ki nengenda awali ennyingi kati nange nyinza okuba ndi mubwaneeko nenfuna omulimu omulala omulungi era ngenda nengukola sigaana naye era bwe mba ndi kugulya omulimu katugeze gwa office ate mweyo office nenfuniramu era kirayanti ng'era avako akaseefu era nako nkola ki okalya tetukola bwaneeko bwokka ofuna n'emirimu emirala nga naawe bogamba asijja kukola bwa mawulire bwokka kankoleeko naka bizinesi kangendeko nnime sobola okukunganya wano na wano kitegeera kati naffe tetukola gumu era n'abakyala baffe tubasomesa tebakola bwaneeko bwokka lese kuvumirira yenna ebitongole ebivaayo ebyo ebituga mujje abakyala tubakuŋŋaanyiza tubakolemu omulimu muyige ebyalaani mujje muyige simanyi okuluka embira mujje mukole ki muyige okukola kando kakati nze deizi waabwe ndire banneekolera gyange abalala singa mba njagala okugula ekyalaani obusobozi obwo nkola ki mbulina era we nasalirawo ogenda akola obwanneekolera gyange kitegeeza ebyalaani byekukyoni naye nagiraba nali nsobola otuula nenduka ki embira zino naye oluka embira zino ekifuba nekikuuma n'omugongo omunajja nagaa nti embira za 2,000 ekyalaani ntungira wano $5,000 ekyo leka omuntu akikole nga kusalawo gwe nga kyali kiki kyali kirooto kye kwali kwagala kwe kubanga bangi era abavuddeyo basilvia wolibani badizayina batunga engoyi naye kakati saga atonga ejangu otugire $5,000 ngattira wano nteraako epeesa ekyo nakyo kubanga era okunyigiriza ddembe lyange oba onzigyeko eddembe lyange eryokwesalirawo omulimu guno teri agamba mwana we nti jangu okola oganneeko naye oluusi
attitude evaako abaana okujja mu mulimu guno oluusi eva ku bazadde. Abazadde abamu bakambwe teboogera n'abaana baabwe, kati omwana embeera eyinza omusukkako n'agamba kati nkole ntya, kati wasangirayo nze mpooma mukwano gwe nemugamba jangu tugende ku comrade. Wagenda ku comrade n'asangayo client wamuwaayo omutwalo, sirowooza nti enkya ajja kudda eka ate yeegayirira. So ebiseera ebisinga ffenna tetwakula nga tugamba nti bwe naakula ngenda kubeera neeko, kuba twakulira mu maka ganjawulo. Kati nze ndi muwala wa Reverend naye ndi mulimu gwa neeko ate ngwenyumirizaamu kuba gwina we guntuusizza, gunsuzizza obulungi, gundiisizza obulungi, gunkoledde ebintu bingi bye nali sisuubira kufuna. Reverend akimanyi oba abamawulire bonna abali wano, kuba ne maama gyali naye mukyala Musumba yayinza obutagalaba naye olira abeggulire nga bamukubira essimu genda ku TV gundi muwalawo gwali. So ekyo kitegeeza ki nti abazadde bonna abali bayige enkwatagana n'abaana baabwe, kuba abamu oluusi yali attitude y'abazadde neweekanga nga ate omuzadde ye atya okuswala n'olaba nga embeera yenyigirizibwa. Abaana abamu bali eyo naye nga teyagenda lwakwagala, naye olwo okunyigirizibwa kwe yalimu awaka byebimu ku bitutwala ku kkubo. Si buli mulimu gwokola nti n'omwana gwokola ki gwomwagaliza, ate era ebiseera ebisinga ngeri omuzadde omutuufu nti omwana olina omuwa omukisa n'akola ki neyeeronderawo. So n'ekyo bwe kiri mu mulimu gwaffe ogubwa neekolera gyange. Ogenda okulaba mulimu ayagala okubeera looya, points ne zigaana ne zimutwala mu ki mu profession endala. So naffe bwekityo bwe kiri nti tokula nga oloota nti banaye neegomba okubeera neekolera gyange, naye ate embeera ekuleeta okusalawo okulaba nti obwa neekolera gyange mu mbeera gy'olimu bwe bukusingidde ki bwe bukusingidde omulimu omulala. Neekolera gyange bangi lwakuba nti kati ffe twavaayo kulwanirira bano buli omu baateekako amaaso oyo malayo yeetundula okuba nti ayimirira ku kkubo, ali mu mbeera poliisi weemukwatira, ali mu mbeera eyeetaaga obujjanjabi, ali mu mbeera esosolebwa. Naye tulina abantu abali ku level nga yeetasosolebwa, ali ofuna banene bambasada baani ba corporate abo nga yetakola ki tasosolebwa. So okwetunda kuli ku mitendera mingi nnyo. So ffe tetulina president, tetulina minisita, tetulina ani, kubanga mulimu gwaffe toyina woosooka kuwandiika bbaluwa application nti leeta akafaananyi, leeta bali commenders. So omulimu gwaffe tegunafunamu nakani mitendera egyo gy'amaanyi. Ate bw'aba abukola naye era ku level ye era nga bwe tugende nti bulimu emitendera, naye ayinza okuba alina omutendera gwakoleramu naye ng'ate si gwe guno ate ogwaffe oba ogw'abannaffe bwe tugezaako okulwanirira. Naye tumwebaza okuba nti ayimirira eyo nga ambasada n'aba ng'asobola okukyogerako era abantu ne bakisiima ne bagamba ye olwa Bad Black ali bw'ati, bwe alina ekifaananyi kyateeka ku mulimu ekirungi. Naye ate ffe tuvumirira ekyobubbi kubanga mukibuliza mu ngeri ya bubbi, tuvumirira nnyo ekyobubbi kubanga omulimu gwaffe gulina okuweebwa ekitiibwa ng'era emirimu gyonna egiweebwa ekitiibwa, tetukkiriziganya na kubba. Nfunyemu amaka malungi okusinziira nga bwe nali nga sinnaba kukola, abaana nempereramu abaana ate nensisinkana. Kati mwabamawulire nandibasanzeewa gye bannange, sisinkanya abantu ab'enjawulo, aba Ministry of Health nandibasanzeewa, bonna ab'ebitiibwa mbasisinkanye okitegeera. Kati abaana basoma si biri bye twasulanga enjala, kati balya buli kyebaagala, bagamba nti maama leero enkoko nedda tulye kino, mba nkisobola okukola ki okukituusako ku baana bange. Kati embeera yakyuka, sikyali oli mu biseera bibi, kati era nze mbanga enyumirizaamu era sa guvumirira. Omulimu gufunyeemu ebirungi bingi kubanga guddemu gukolesa ebbanga ddene, myaka giwera gikunukkiriza gisoba mu 15. Naawe ensula awansanyusa era nga munange bwagambye nti ndya bagamba siri yayolesa mubiri, lugero oluganda olutuufu, siri yayolesa mubiri. Ondaba ndi mukazi nnyirira, ndabika bulungi, n'emyaka ginyina toyinza gimpa lwakuba ndi musanyufu, nsasulwa bulungi. So neerabiridde bulungi nnyo, n'abantu bange abankwatako mbalabiridde, nyambye n'abantu bangi nnyo nnyo nnyo.
abantu ab'enjawulo besiinaako Oluganda besiinaako kakwate naye nga beetaaga obuyambi bangi nnyo bennyambi abayise emikono gyange empeeredde abaana bangi nnyo abatali nti nze mbazaala naye olw'okuba nti ng'omuntu alina obusobozi ate omuntu alumirirwa bangi nnyo abayise emikono gyange abaana bange basanyufu tebalina buzibu basomera mu masomero malungi bali bulungi ng'era omuzadde yena bwe yali agadde ki abaana be babeere bulungi so embeera simbi era singa si mateeka gano retirement nange nandirindidde eddaliga eya gavumenti naye mulimu amateeka we gatabukira dduka oyo noba nga tokyamusobola